We can't speak, but we can speak. Munsonyiwa okukyogera kuba bwe nakikuba mu traka oluyimba luyinza okuba luwambo olw'abannamawulire ne nga abannamawulire temubakuba lujja kuba luwambo ate luyinza n'obutakuba ku mpewo z'ababosi bamu ate olaba babagambye muveeyo ekawempe gye musula kimanyi bannamawulire abasinga basula kawempe naye babagambye muveeyo ekawempe nange nentyamuko ne ŋŋamba bakuba nange munnamawulire nange ndiwo ekiruddu essaawa eyo ne bakeera bannamawulire muveeyo ekiruddu singa kale mwazza ekiruddu we basudde hirudamani newalukaga singa gye musula kuba babasudde nga teri munnamawulire abalaba babasudde awo ewange ewange awo nsula kirudde hirudamani namubuuziza awo wewange nno wenyini ŋŋamba lwaki babasudde wange ne bantiisaamu era embwa nalyongedde bbiri embwa nina nnya tebannona nti ndi munnamawulire ate otya ki you are afraid to die you wanna live forever nti okusala ekkubo mbu olwokuba emmotoka zitta abantu nsala ekkubo buli lunaku ate nze ndi musajja musiraamu kavuna bankomola namanya pulogulaamu eddala namanya buli kintu nino kiyitamu kavuna nafuuka musajja musiraamu ng'ate nkyali muto ddala namanya eddiini y'obusiraamu enene kyetubuulira simanyi kati kiddako waliwo bakama bange babosi bange abavudde wano owedda simanyi nti bajja kuba wano bagenze kati nange simanyi kiddako meaning that teri amanyi kiddako naye kantwala omukisa guno okusabira bannamawulire be baakubye munsonyiwemu okukyogera bano be bantu abamukuffe betulyako bwe tweryako bwe tutambuza ebyaffe saba mukama katonda mu kiseera kino abasaasire ennyo abalumiziddwa ate nammwe abaatidde bemmanya abalimu akatengo nsaba muddemu mufunello bupya waliwo omukwano gwange gwe mmanyi yasinga okubeerako munnamawulire ku siini naye ate nalabye ayambadde akola ku CBS naye wakoze bati natunuza wansi press ya CBS ku ttaka nadduka nsaba oddemu ofunello waliwo n'omulala akolako ku spaka waliwo bannamawulire bemmanyi abagumu naye ku luno baatidde nnyo nsaba mukama katonda abazzeemu llo muddemu okusobola okuba nga mutugoba emisinde kuba we tugenda kati mukamanyi saagala mube nakatengo n'ekisembayo nga kino kyalamabwanyi sabira mikwano gyange abasirimu enamwenna naddala bannabitonde bwenkola nabo babosi bange abawagizi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu ekyagoba nze mulamalwani eno sijja kubalimba nsaba ekintu eki bulijjo sikisabangako mu lwatu nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ampiti ngende ku ijja masha Allah ta'ala nfuukeko Haji Kabako masha Allah ta'ala nkimanyi kijja soboka I'm gonna make it but nsaba Allah kuba yayita sinze yeeyita sagala humura nsobola okugendayo alhamdulillah nenambula nensaba Allah subhanahu wa ta'ala for the first time ampa obusobozi nuyiridde ekimala era nsiba ngamba wange waka watyanga nze Haji Kabako nangamba n'oba obunu ne mugamba Haji taba mu kinu kyogamba Haji taba na mirembe wamma nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abalina ebirubirira lwammwe nsaba abalwadde mwenna abali ku bitanda nsabira mwenna abalumizibwa bamaama abakadde mu kaseera kano nsabira Uganda yaffe no nensabira n'abazadde abawerera abaana n'abaana baffe Allah abawa okumanya n'okutegeera. I told you about this thing. I told you muganda wange munsonyiwe muno kyogerako kandyeko nenkufira nga njogera kalifa bajagamba okuba musiraamu sigenda mukubanga musiraamu kati kamukubemu nga mizipi naye nga ndi mulamalani naye nga ate simukuba muganda wange this is a race of working hard of being real of working with the people to be an example. Nina omusajja omu gwe nsoose okwogera naye leero bamuyita Lili Pazo mugambye mwana leero nina kavidiyo kendabi ng'ogamba mbu Kalifa yabadde wakumeka abantu tebaawulira ku minakonda mama let me tell you bino si bya namba emu Kabako bino si bya sitaani tonkemu bino by'abantu si bya nasanga kanjogere ku nze ajja gamba lwaki ayogera ku nnyimba zange nze kanjogere ku nnyimba zange bino si bya saabisuubi naffe tubibeeramu naye si bya saabisu bino byakulumwa bino byakugogola mwala bino byakufa ku bantu bino byakukyalira balwadde bino byakubeera muntu w'abantu mbagambe bino si byakukubalaga bino si byakukompozinga yo bino si bya yo you have to settle down
work with the people. Sorry for to say that ono mukwano gwange lumu nali ngenda naye Bungereza ne mugamba mwana nkulaba oyina ekiruubi ekibeera politician naye watya mwana ogira kuno kankugambe yakagambo kana akataleke kanganze kyaliwa ate obuzibu okumanya kwe kutegeera okumanya kulina okutambula n'okutegeera okimanyi ogayimu amanyi naye kati lwaki wewamanyi lwaki tewajoyininga the revolution what the people you work to wakulira mu ndeeba abantu bamu ensenene bwe zituuka ye sizoni gye balyako wakulira ku bino si bya masanyalaze. I've told you bino si bya powerhouse wenza n'okufa nako n'ofa nga togalina oba nga to alhamdulillah n'obeera ng'ogafunye oyo goyogerako asobola n'okugaba amasanyalaze. Nze yali ampandikidde ku nnyimba kyogamba okuwandika oluyimba kwegaba amasanyalaze akirala nnyo. I pay you, you give me my program, I go. You give me my I go. Olumpa isano tumpa ku bwerere kuba oba okimanyi oyitawo bw'oluwaka bakubya ddala kati ffe tuyite ki tweyite emiti egibeerako amasanyalaze oba kwe gatambulira tagwamu maanyi. Work hard kye namusookedde ddala. Work with the people. You have time. Okyali mwana muto osobola okuddayo ne wansi no drawing a board. Kalifa tannazaala balongo si kyo nali badde ngamba saalongo lindako naye settle down geddayo ku bantu bagoberere abafiiro temuziika. These guys don't bury. Kuwulira muntu afudde ku kyalo don't listen. They don't listen. Mubeere waliwo obuntu obutonotono. Create some opportunities for the youth. Mugatewo muyimbi teekawo tournament Kalifa tegimanyi. Nze ndi muyimbi sobola oyimbira Kalifa tournament. I've told you something. Let me tell you kana akatalekeka ate obadde ojja kukwata namba 2 singa kali akabondo mwakatonda nga kabataasa kakoleyo mutundwe mwali badde singa mwali mukwataganira wamu as I know agali ewamu ge galumenyama naye era omuganda y'omu yagamba amamesa amangi tegeesimiramu. Sorry for that. Naye baganda bange singa wakwatagana n'abo abantu kale ne bakuwa omukisa. Like let me tell you, sorry waliwo ono mukwano gwange gwe mmanyi naye kamwogereko mukwano gwa kukyaliwe singa federation eyo wasobola okwatanga David Lutalo ng'ayimbira abantu abakulu wali kuŋŋaanyiza abantu. Singa buli wa federation mwali mwagalana nga mwenda mukolagana buli omu ne bagenda 5 buli lunaku at least you can score some aggregates bazita points of votes not 50 say ebyo 5 that's not Kalifa. I swear singa bamukwatirako era kano ngenda kanenya you guys mwakuliyeting ekintu kya butayamba singa mwayamba ono kyali at least yali kute namba 2. I know kubanza I know oba mekawo okudda wansi naye kati ebyo bikudda wansi si bye tugoba. We are among the best. Senyabo nze njogeranga among the best meaning I'm the best. Yes sir. Singa yeko aba bantu bali bakolagana mu nsonyi ojogera nze mbagala nnyo bonna ne singa bali bakwataganya wamu noyolayo 5 n'otwala 5 ekawempe nkera n'otwala bwati you artist you give motivate mu luzungu bagamba motive nange ngenda mbi motivate nange ngenda mbiga you can motivate you artists you are motivators musobola okwekuŋŋaanya mwenna ne mukolera Kalifa ekyamagero but you know why omuntu omu yabasembeza Kalifa aganaga yasudde federation. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.